agambye okunku fayiro yino wano fayiro yino ndikuwandika fayiro atotandisa okubanga otamwatamwa byogera bikakasa sagalo ndijoko wayagwe yongera tuwulire mbikakasa era wiiki eno omukazi ono bw'aba nnyambyeko n'akola ku mpapula zange mbanzira e Uganda naye kyemulina osooka omumanya Kapeesa si mufu bw'aba yafiira mu kkomera maybe naye Kapeesa baamusiba nga mulamu yakutolosaako sinze nzekka kati bw'otegeera otya nti mulamu kuba ffe tuli ku soose kati mwabali e Dubai kiki musonda amabugo g'omuntu gwe mutattangako tuwuliriza bibyo kiki mweteeka ku media kankubuuze eriyo maama w'omwana asobola okufa maama n'atunula nga maama wa Kapeesa bwe yali atunula saamwetegereza mu maaso eriyo namwandu asobola okufiirwa bbaawe n'atunula nga maama w'omwana wa Kapeesa yali e Uganda bwe yali atunula oba maama w'omwana ali wano e Saudi Arabia nga bw'ali yogera ate ku kya Bolena ne Joviana abo bo bamanya ekituufu eyo gy'emikwano emituufu egitasobola kuvaayo ne gyogera ebyama Kapeesa yeesiga abantu abatuufu kakyagala okutugamba kyagala okutugamba tokabira amaana kyamaani tokabira amaana oli konko shua nti Kapeesa mulamu bw'oba oyo ogambye mukwano gwo asobola okuwa ebifaananyi ffe tuli Riyadh osobola okunoonyako ku mwana gwe bayita Bitu ali e Jidda simanyi manya gakozesa ku TikTok kyekinkozeza live y'okumakya kuno nga ebudde ekintu kiŋŋamba obudde kintu nziza okukola kontenti waffe ekintu kiŋŋamba lwaki toteekayo live lwaki neesombera akananzita kyamaani kati ng'omukazi gwomanyi kyoli mu kwogera kyogera just lwakinyuma obimanyiko bulungi gwe muntu gwe nange ebintu byenkugamba mbimanyiko kyemmanyi n'eddota eyatolokewa Asia abimanyi bulungi kyova olaba sijjidde mu akawunti yange bammanyi naye nga lama kankubuuze bano bagundi bwe bagenda mu ddwaliro ku luli bakomawo baatugamba batya bani abagenda mu ddwaliro lwe baatugamba nti gundi azirikidde simanya mukkomera we bakomawo baatugamba bati bayidayo temunjogeza bingi mubeere bulungi naye ng'ekituufu mukitegedde biigijjo omukyala omuwulira ono omukyala agenda kukuleetera obuzibu abantu we bato beewale wallahi talina kyamanyi Kapeesa kati lama kale kati yagenda kundeetera obuzibu gwatandetedde buzibu Kapeesa ali nze naba Kapeesa mufu Kapeesa ataliiyo nange nkimanyi Kapeesa mufu naye kiki ekyamutuukako lwaki tadda e Kampala ekyo Kampala Kapeesa nze nga ye simumanyi nnyo kutuuka eri munda kukimanya naye bwe mwagamba nti nno omuntu waba ali mu kampuni yeyina okumuzza either okubanga teyali mu contract kubanga omuntu toli mu contract kiba kizibu okudda e Uganda kati lama kakkanamu katini lama wano wayogera ebyasooka ng'okimanyi bulungi omanyi ku bikwatagana ku kyamaani wammwe oyo lama ensonga eno okimanyi Kapeesa omumanyi wali omulabyeko era olina okuba nga okimanyi nti Kapeesa ali mu contract awo wenvuddeyo nenkyogerako nti Kapeesa omwana information gye yampadde nti Kapeesa yali amaze okuva mu kampani that's why omuntu agaanye okukola ki agaanye okudda e Kampala nti omuntu yali mu contract kati sabona muvudde mutandise okukitegeeza nti omuntu yali mu contract omuntu yafa naye talina clearance mutwala Kampala wangi jebaleko sebo nawe jebaleko Rama atulaga nti ye waliwo ng'ekintu ekyamanyiwaawo
kuba abadde alinga awakanya omuwala okitegeera kati atubuulire lwaki omulambwe tegukomawo lwaki Kapeesa alemedde Saudi ate n'ekirala Kapeesa bagenda mu ddwaliro ne batamulaba aliwa gye bagamba nti bamuteeka eddwaliro gye liriwa nga talabika. Omukazi agezezaako kwagala kubategeeza nti ye tagenda kwogera kati kuba bw'akyogera ng'ali Saudi Arabia kigenda kumuviiramu obuzibu kubanga ffenna tuli bakadaama tukimanyiiko okitegeera ayina ensonga lwaki kuba agambye ali ku soosi so ategedde bw'anaakyogera kati bajja kumulyamu okitegeera naye ng'ekituufu kirabika Kapeesa mulamu lwaki mazima ga Katonda temuvayo ne mutubuulira. Big Joe yabeera wanunga omusajja anoonya sente mazima ne bamuvuma ne bamujoronga muje Big Joe mu buzibu buno kubanga yasorooza sente bamubuuza sente zatalyako. Lwemma bw'oba omanyi nti omanyi Kapeesa gyali genda omujeyo otubuulire gyali. Lama twasazeewo tuswale ng'abantu ba TikTok. Lama tubasabe Big Joe Big Joe mukusooka mwakola live nze nagezangako okwagala obbagamba lwaki temukwatagana n'abantu abali e Saudi Arabia abo abantu kuba mulimu abantu wali we nagamba mbu Kapeesa alina management emutwala we nayogera nti nali ngezaako gamba Kapeesa alina abantu abali mu nsonga ze nga njagala mukwatagane n'abali abantu ne mwaleeta information ndala na bano baleeta ndala. Big Joe wentuula mu bwetwagiye okusonda amabugo mwatubuuza mboga wangaani oba mwagamba buli omu asobodde mbadde mwayitana kusagala atoyasame byotamanyi namusabako ku mabugo ate go wali ogakuŋŋaanya nga n'ennono yennyini teri registered ku mobile money wali ogakuŋŋaanya olina sente ze wampa amasadi olaba maama wa Kapeesa baaliwo nga tuli ku live ne mukyala we okitegeera n'abantu ne bajjala obuvunaanyizibwa ne bagendayo okitegeera bamalabayo Rama okuvuma tekugasa sagala leero ekibitoera tukuvuma onyiiga sagala kukuvuma leero ekitugamba kyoyinaaojja kunyiiga zaddi olaba Rama ayagala omumuvuma anyiiga neze saagala kuba ndi boyiwe ogenda kunvuma ki gwe wennyini okimanyi ogambye oli mukwano gwa Kapeesa atanakugobanja gati anti kati abayo Rama olaba ebintu bye weesibyemu abantu abantu abasoba mu kikumi gwe toyina kyamakulu Kapeesa yalina abantu abasoba mu 10 okitegeera ne bonna tekuliwo n'omusaawe ne Rama yennyini abinyima alibyadi bali baliddamu lwaki temuleeta omu ku baali eddamamu ne batubuulira ekitambula mbw ate tubuulire kino tubuulire kino lwaki mba muddamu ebyamagezi ng'ayasama ate kati kiri watwetugambye Rama naye kennyini tolina kyomanyi tukunyonyola sigala obuuza ebyekisiru Rama nawe kenyini tukirize tolina kyomanyi kubano bonna boolina abo wano ani yavuddeyo mu kubali eddamamu ne bakubulira ekitambula bakuma abantu muliro lujja nga mujja mu inbox zaffe ate nga kuliwa Rama twogera reality tuli ku reality zino kubanja amabugo ate neremeredde gondiisa ng'olaba Makadona yenkana ne kampuni gyenkola sokoleke Makadona yenkana ne kampuni gyenkolamu Rama totandika ate entalo fere twagala kulaba mulambo Rama sibadde twagala bintu bino tewali bitandise okitegeera tewali bitandise okitegeera wali badde tebitandike ne tolina kyomanyi osobola okujja n'obyogerera wano sagala okabire mu comment section gwe saala jangu lwaki tojja lwaki buli gwe mpita tajja lwaki temuleka omwana nawumula mirembe osobola okujja wano mbuso where is the dead body mugende wa Big Joe mubuuze the dead body mubuuze onangambye mbuno tuli babbi kaniyokamu obyogerere wano Can you come? Osobola okujja n'obyogerera wano eno. But you can't leave the guy to rest in peace. These people be babireeta
Fika penzo badde ochalaba live nga nzikolera Kapeesa nimwe kuva ku macha ne munywera ku mwana obuji kansoke mbakala kate mugenda kukiwulira mu ebisajja mmwe ne bikazimu ate mundisa Kapeesa mumunyweredde ko obuji mumuliridde ko muwogo onangambye Kapeesa is arrested, he stole a car. Doniasia set kati ate Doniasia nawe tali amazi Doniasia ye muntu atategera gwe mumanyi oli Doniasia musiru Doniasia budde Saudi Arabia nga bali kuma Kapeesa ebyo si bipya ebyo Doniasia byalina okwogera kati omuntu atali Saudi Arabia kuwata amawuli oli Doniasia kisembo kiki kyagenda okuwa kyamanyi but you people mugere bintu bye mutamanyi sawa zineno muli mu kwensotinga Kapeesa tomorrow lero lunaku lwe enchagwe ona naize kinyumira kansoke mpiteyo omusanga wandi nyabo Yes Rema ogamba otyo sigamba otyo nani sigamba naye lwaki mulimbalimba abantu ngu Kapeesa mufu naye mulamu lwaki muli babbi nze nja kuleeta obukakafu nze nja kuleeta obukakafu n'amala kangalina kati nze nganze sijja luchamuzi luchamuzi wanjo eko utukale nawe je baliko ti nze nkubye esimu eno nga nsinzire ku side ya mama Kapeesa te ku side y'omuntu wabula ku side y'ebukojja tegera side Kapeesa java mwakwata ne bisa mama Kapeesa the first time pressure omukazi n'agamba omwana wange afudde twafuba nnyo okulaba kubanga mama Kapeesa ali omu ku kyeyo tuli bangi mowadani twala mu ddwaliro until olunaku enkeera ne tuwogera nga Kapeesa gyali mulamu. We have a reason lwaki mukwese Kapeesa ate simu aba mukwese wabula buli muntu eyakera ku makya n'abba ssente z'omuntu obaani wadde Kampala ne waba Jovia ne wabaani tuli sure tujja musiba paka kubanga this is social media okulimbira mu maama waffe ne mukwata ne tumutwala mu ddwaliro for the pressure mukazi mukulu akaddi temusobola leeta nonsense we ebyo bamukola biki nze kingamba kimu Kapeesa vaayo toyagala kuvaayo kubanga mama we bamukubisiza pressure Kapeesa aveeyo wanti ne whatever because mulamu luchamuzi Dayana katono nnyo mujja kutta bazadde nga mukola Dayana mpola olwaleero wetukubira mama Kapeesa asobola otubulira nti kituufu bamukubisa pulesa za bwerere omwana we mulamu ate aliwa tetugenda kayana mwine namba za mama Kapeesa mukubire nze osobola omukubirako toyogera nga muvubuka atamanyi bulamu tomumanyi tugenempola wamma Dayana tugenempola kubirako ku maama wa Kapeesa osobola kutwala ekyo Kapeesa ate omulabye bukulu wanikyeyo ate ku social media okitegedde temuddamu kubika teka ku bantu kusha buli agenda ofulumya video kulowooza muno naffe tutudde tuli basirwe no gye tuli mujja kiwuliramu mubeere bulungi Dayana nga tunagenda katono nnyo Dayana Brenda Dayana na video basiba Jovia yabuzaabuza ebintu tujja basiba nze nkulalya tujja basiba muwulidde Dayana bulamu bw'abantu abalala oba Kapeesa mufu oba si mufu tujja basiba tegede tujja basiba Rama wanji Dayana ebintu bino nga binsuseekawo okutegeera kyagadde kuwulira